Omuntu tojja mukulubula mmotoka ye ogambe nti oli wampisambi tojja kusanga mu kikomera ki ng'ombusimanyi ate obaddemu obadde oyingiramu otya kati ekyo lwaki bagamba nti Chameleon ana empisa embi omusajja yamusanga mu kikomera ki tetumanyi oba yali amwagalira mukazi we oba yali akola ki yalina omusabula baganda okukkiriza kubeho baganda bange eggwanga woli kuba mutoki nonoonya omuyimbi ayinza okubanga akoze ebyafaayo asobola nga ne baba tugenze mu nsi endala so tukiikirira tugenda tulaba nga Dr. Jose Chameleon yasinga ye number 1 wa Uganda. Big up Doctor. Twekolamu omulimu nga ffe tusalawo terezo teke office nga ffe tukwasaganyamu okwekwasaganyiriza amateeka ng'oli tajja very bali atubbiremu ate bagambe ffe tukola ki ffe tubikola so kati Jose Chameleon tugenda mu supportinga nga timu kireka so babadde tebamanyi nti timu kireka gye tuli naye Jose Chameleon abeera naffe all the time tugenda kungenda naffe kikumamu nnyo omuliro oboja bagitegeera era Chameleon manya nnyo nti oboja timu tuli naawe wanga mujje ennaku z'omwezi 10 kale mukutu Good Talent kwe tusinzira okubeera nga tukuwa biki ebigenda maaso mu ggwanga updates breaking stories exclusive charity n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala tuli mu wano mu bitundu by'ekireka bagita obojja Ghetto tugenda okubanga ate tusetula emboozi olunaku olwaleero mbozi negenda kubanga etambula ng'omanyira ddala omwana wa Ghetto atambula atya abeera atya biki ebimunyiga yo wayobadde okimanyi talent ezisinga obungi zisibuka mu Ghetto so byonna tugenda banga tubifuna tulabe abantu bano basula batya ababeera batya mbeera ki eziriyo kigambibwa nti abamu bakozesa mu kukola obujagalalo bakozesa okukola ebyambyo n'ebirala bino bituufu oba nedda tugenda banga tusimbula emboozi eno nga tugayidingibwa abeera omukulembeze wa Ghetto gye bayita Obojja eno Obojja Ghetto ayesangibwa ku mukono ogudde e Kampala singa obeera nga ova emukono ne bw'oyisa Northern Bypass ekirekawo mu tawuni ku left yawe wali gate eno nene eno ddala erimu abantu abawererako ddala basulamu bakoleramu n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala soka nsoke mwala okweyunga ku mukulembeze asooka atubongeko atubuuzeeko then tulabe gye tunaakoma omukulu osibye otya eyo ne bulungi baba gamba otya muganda wange nsanze okusinkana wendi mpolampola sooka wenjulira batulaba erinnya amanya gange nze Anta Ghetto chairman okuva ekireka wano ku Obojja ate nga ndi tiimu Leon Island Okay, Leon Island kove mukulu Kamili Kwes ngenaku z'omwezi 15 akalongo kayiseewo ngenaku z'omwezi 10 zigenda ba 10 Friday ejja tugenda kubeera wali Lugogo Cricket Oval mwenna tubakoola mubeereyo musupportinge muganda wange ono Chameleon kubanga musajja mulungi nnyo omwana wadde nga boogera abala boogera ebbali nti byakola tebiriyo naye wakabi nnyo kubanga bamunyiiza okukola ebyo bebamunyiiza buli muntu anyiiga akasoberanga teri atanyiiga so gwanga muje ogambye gwe chairman wa Ghetto y'Obojja yes sir oba chairman buno obufuno otya tobanga abasajja obafuga bufuzi weerimbikako bwerimbisi obufuno to oba chairman abufuna okusinzira character zange n'endeeyisa yange oli chairman wa Ghetto so si chairman wa kyalo wa Ghetto kira yonna kuba Ghetto esinga nze nzikomandinga kira yonna okutolola kira so oli wabanga ina kyayagala kugusa eri Ghetto ezotolola kira kireka bweyogerere kira kimwanyi ne walala wonna ina kutuukirira director natuukirira Anto Jabuzi kireka Obojja Youth Development Office balayo amuno bakuwuliriramu kati mu Ghetto muno mubaamu abawala n'abalenzi baba basajja bokka baba batya wano tulinawo categories nyingi mu Ghetto olw'ensonga wano mu Ghetto ngeri tuli ba power people mwana tusembeza buli muntu abalemereddwa tetukuyigiza skills ez'enjawulo mulimu abaana abave wa Congress ba step mother abayisa bubi ne bajja ku kkubo nga tebeeyagalidde okuba kutya wano ku street ne batandika okubeera mu Ghetto ku street abawala abeetunda abasajja abavubuka abanywa enjaga bakola batya abawala tulinawo abawala tulinawo banneeko tulinawo baganda baffe wano oluusi nga bamama tulinawo n'abaana abato nga bazadde babe babagobye abaana tulinawo abaana no myaka 18 myaka 2 nga bawala balenzi bawala naye nga tugezaako bayigiriza emirimu egibatwala mu maaso egy'ebitone byabwe ng'okutunga ng'okuyimba n'okukola ebirala n'emipiira okusamba emipiira atulaba ku mukutu Good Talent nyagala otulokerere tugenda kukolera mu series nga tubalaga buli kimu kyonna ekiba kigenda mu maaso wano mu Obojja Ghetto ne Ghetto zonna endala okwetolola eggwanga erya Uganda ina kyakyasoba kyo wabula
osobola okukozesa comment section yawo oba nobeera ng'otutuukirira ku mukutu gw'essimu ogugoola abaawo. Nze Sonko Muhammad. Kakati chairman, Ghetto eno bitambula bitya? Ghetto eno bibadde bitambula bulungi kuva twatandikawo development eno. Twajja n'obumenyi bw'amateeka bungi nnyo. Tukwatagana ne poliisi wamu ne baladisi. Baladisi akumanyi? Ne batukkiriza. Bali bamita Mr. Kawona olwakuba kati bamukyusa. Kawona wa Isaaka. Naye kati natunda n'abalala bajja batuweereza. Bakakyusa baladisi bakyusa omulala naye ne bamukyusa ne baleeta omulala kati. Babiri babiri. Kakati omufisi onatuukayo kwabiri aba babiri. Office twatuukayo dasselu mukama wange. Ngamba luno omupya because ffe batufollowinga ne RDC aliwo mukadi yafunanga updates batufollowinga. So oba tunatuukayo tuukayo. Era natuukayo dda kubanna n'abalala abantu information ngifuna. Nabo bakyusiza RDC solo okumanya ekiva waggulu. Naye ekirala twakwasibwawo okulaakulanya twasanga wabi. Bagita Black Scott nga mubeeramu obumenyi bw'amateeka omuntu ayitawo ssaawa 2 ssaawa 3. Twekolamu omulimu nga ffe tusalawo terezo teke office nga ffe tukwasaganyamu okwekwasaganyiza amateeka ng'oli tajja very bali atubbiremu ate bagambe ffe tukola ki ffe tubikola. So we mulaba bakoze ekibi wakola ekibi tumuvunaana ntumukansolinga ntumukwata tumukwasaganya bannamateeka. Mwenayo kooti nga mwene ya Ghetto ne mugamba terujja mutwala ku poliisi ate ffe abajja omujjira ya tubeeko engeri gye tukimalirizamu. Tulinayo kooti ya Ghetto kati osobola otwala essimu y'omuntu. Ntukusali mu office. Tulinawo amateeka gaffe tugaba zisaspe ne kakibooko akatonotono. Noyogera bw'ojogera essimu gyeri. Nga 10 tetukola nnyo bingi, tukola mu bingi, tukola bugo baffe nga 3. Noyogera essimu y'abantu gyeri. Tukwata n'essimu eyo tukwandolinga nayo tukwasa amateeka ng'obedde tugikutte nayo okusinga okutwala ate tewali kizibiti. Abamu tubalabisizanga ddala kuba muna baveeyo ne bajja basumbuyira wano ate nga tebabeera eno. Kati tuba twatereza ekitundu kyaffe kuba tulina projekiti nyingi, tulinawo amaduuka, tulinawo ebintu bingi bye tukolerawo wano ne bannaffe abasinga tuwangalidde wano ate tuzaaliddwa. Tukkiriza muntu ava eri bbali kujja ate akolere wano ensobi ezo nga tulaba kuba baba bagamba ffe kituvunanyizibwako ffe. Era obuvunaanyizibwa bwabwe tukwasa nekyemani w'ekyalo tukwatagana naye. Okay, butereevu. Simanyi abali tuyinza tubeere ffenna. Bwekiri Buganda ogamba otya mukulu? Ndikiriya. Obulamu bulungi. Pozi mmwe Baganda. Mbadde kati ngamba tukyuse obwangu atubuze nga ogambye tuli waliyo na Ireland. Omuyimbi Dr. Jose Chameleon omutegeera bulungi nnyo. Mutegeera bulungi Dr. number 1 wa Uganda. Omuwagira. Muwagira nnyo. Era ffenna tubeereyo gwanga mujjenge ennaku z'omwezi 10. Tulaga amaanyi kubanga oyo nambe mu Uganda okukkiriza kubeho baganda bange. Eggwanga woli kuba mutoki nonoonya omuyimbi ayinza okubanga akoze ebyafaayo asobola nga ne baba tugenze mu nsi endala so tukiikirira tugenda twabanga Dr. Jose Chameleon yasinga number 1 wa Uganda. Big up Doctor. Bali basatu Kamili Bobby Bebe bagamba bathiri B. Nambe mu Uganda ali omu Dr. Jose Chameleon. Atageja atakoga. Abo begatta je abakube. Nina ekibuzo kyembuuza. Lwaki katukwata Chameleon yenga omuntu? Lwaki Chameleon kyakizinza omukuumira waggulu olowooza kubanga tafeedinga takola ki ne bwakola ki? Uyo twamula juzi nga kuba wa board emigo naye akipinga ali waggulu. Kyekikuumira Dr. Jose Chameleon waggulu olowooza? Ekikumira Dr. Jose Chameleon waggulu. Botunuya music wa Chameleon gwe yakuba emyaka egyayita. Abo mplaying essaawa eno. Kasa muko mpayalinga ku music aliwo lwansonga. Music message erimu y'amaanyi nnyo. Ekimufuula okubanga muyimbi w'amaanyi mu baganda bange. Ogenda n'okubulumba lwa Chameleon nga lukadde. Nenga botunuya ne luno luliwo essaawa zino. Nga respect n'okubeerawo. Mbeera yonna. Okwongereza ku ky'omukulu oza kyekimukuumidde nnyo waggulu? Kimukuumidde waggulu Kamili. Kamili ng'omwana omuganda nga oli wayogedde Emma. Ayimbye music mungi asomesezza ate yagenda otandika music ya Uganda amusitudde nnyo n'amwongerako amayinja mangi. Ate Chameleon amazima gali ayagaliza agaba ebyaddala profit agaba. Kuba ffe mabegawo yakajjako wano mu Ghetto yaffe yayitawo ko. Ate abayimbi abalala batakola ki? Ajano akola atya? Yajjako wano mu Ghetto. Yajjako wano mu Ghetto.
wano waliwo entebe etula kutuuzaawo tukiringanga nayo oli mwagizi wa kamiri nnyo nansonyiwa muganda wange amannya gange bampita Kabanda Rashid naye nga nze favorite wa Chameleon wano ng'ate alimenta wange nnyo akumanyiye era neno best boy yajimpa sure Dr. Jose Chameleon nnyo musajja mugabi bwatyo agaba wano tavaawo kyekisinga okumuleeta wano ayagala embeera y'abantu abawansi era yagamba takwatagana n'abawaggulu asinga kwagala bawansi kyekisinza omukuumira ennyo waggulu Chameleon message gyakuba kubanga owula music aliko kati n'owula n'owa Dr. Jose Chameleon kanisawa zino zenna emyaka 32 naye wondaba ninga mwana muto ng'era naye bw'ali kati ebyo byonna mugoberera era wongwamu ogamba obaka 17 eno best boy yajempa oyagaliza nnyo kati dabayo Chameleon ono naye batugamba abamu ng'egye tulaba ng'omusajja talina nnyo mpisa wuuyo twawulirako saga nti waliwo omuntu simanyi yajjire wuwe kalamaji ziti wuuyo juzi wano kyabaddewo wa bodaboda ng'amukuba emigga emizibu ne tugamba ddala shene enaakola ateekole Chameleon si asoose obutaba na mpisa tujjukiramu omusirikale waffe twalina omusirikale gwe bayita Kasirye eggwanga yagalanga nnyo kye bayita discipline ne Chameleon kyatambulirako discipline era okola ebintu nga tolina discipline mu Lion Island olina okusabulwa oba oloopa wa Katonda ffe tetulina tabu ye kasita akola kyayagala I respect Dr. nze simanyi nakumanya gwanga mujje mulina nteekateeka ki mu okulumbiri gwo gwanga mujje era tugenda kusituka nga tiimu wano tiimu kireka Ghetto youth era ye eri mbungi basi zigenda kubanya Ghetto nno nene muganda wange nga mugenda tuuka wali nti kyaliwa mu muyingire buyingizi mukikoze muyingira sente kumulaga era yakimanyi tiketi yatuwadde ezimu lwakuba tutambudde nazo wano n'amasaati weegali naye nga tugenda kujja nga tusasula tumulage ekireete ebyonna tewali tabu kubanga buli kimu ffe twagala amazima n'obwerufu omuntu tojja mukulubula mu motoka ye ogambe nti oli wampisambi tojja kusanga mu kikomera ki ng'ombusimanyi ate obaddemu obadde oyingiramu otya kakyekyo lwaki bagamba nti Chameleon ani empisa embi omusajja yamusanga mu kikomera ki tetumanyi oba lyamwagalira mukazi we oba lyakola ki yalina omusabula oba okumwokya nawe musajja ngoyo mulaba oyo bamutya pasa soko mutunze propaganda pasa Dr. omutegeera bulungi nnyo Dr. Freddy wange bayidawe era Dr. musupportinga nnyo mu byonna byakola byonna respect yonna Irandi tugende tukole Dr. atukubiriza okukola gwanga mujje mu Jose Chameleon gwanga mujje fa bagenda okurepresentinga olunaku lwennyini sho lwetandika olwokutaano kubanga tweteeseteese tugenda situka omulundi gumu muloka zonna ng'omwana bwakugambye tulina ne ziroole zaffe kwe tukola tulina ne zitakisi zaffe ze tusiibamu so kati Jose Chameleon tugenda mu supportinga nga timu kireka babadde tebamanyi nti timu kireka gye tuli bayitawe Jose Chameleon abeera naffe all the time tugenda kungenda naffe kikumamu nnyo omuliro oja bagitegeere era Chameleon manya nnyo nti oboja timu tuli naawe wanga mujje ennaku z'omwezi 10 tuli naawe Dr. muganda wange nekitubadde tulabidde okulaga mu Dr. Jose Chameleon ayagaliza ffe nga abaana b'ekyeka yatuwa show namba n'agamba mutegeke mujje mbayimbire ku joining yagituwa ku bwereere nga netumuwadde wadde tebabanga Chameleon bamuzaala mu oboja yatusaba wadde kiki ebyaddala si kujubisa rastegeka netukuba buli kimu nekitambula nga bwe kyatambula nga tukola ki ku bwereere tetulina kye tumubanja ffe okwekomuwa security era naye akimanyi bulungi Dr. wajja ekirekaye security massive teryawakana tutegeko nga yo timu kamini tetumwagaliza Dr. nga yo Chameleon buli wadda mafuta gaffe buli wabeera tubeera naye zino kyati ze yaleeta okakasa nti Chameleon yali wano ebitone bye tulina mu Ghetto zino ffe twazeekolera eggwanga mujje baana ba Ghetto be bakola t-shirt zino najja nazo endoosi baana ba Ghetto be bazikola timu Chameleon
Okay. Mujje. Zino ze mugendo okwesala walinga mu lwako. Ai love nga ya. Ffe twazekolera mu Ghetto. Ffe twazekolera. Omusajja tumwagala nnyo olw'ensonga Anon Love mwana muyimbi omu ku basajja betumanyi abaagaliza wadde nga bala boogera beboogera bo balina okwogera kuba olaba ne Museveni bamwogerako ne Kabaka bamwogerako ne Katonda yennyini balwa bamuwakanya kitegeera Kabila zenga akola shows nyingi ezenjala mubadde ngayo tubadde kunze mbadde ku Lion Island emyaka 15 nga ndi ku Lion Island. Okay, ekibuuzo kati kikulu kiri bwe kiti mwe mulowooza ku luno kiki mwesunga mu sheno kye mulowooza ekiyinza okuba ekyenjawulo okusinga ku shezi baddewo endala zonna wali badde ogamba nti bannayuganda mugende ku luno eno yanjawulo mulowooza ki ekyenjawulo eno show egenda kuba yanjawulo kuba Chameleon ayagala kubalaga ebbanga lyayimbidde emyaka egyo gyonna okuva music we yatandikira ayagala kubalaga ekintu ekyenjawulo ekiri massive mu East Africa ne mu Africa yonna nze nkobola abantu bonna abali mu East Africa bonna Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda wamu n'okwetola East Africa mwena Burundi mwena mujje musaleko kubanga tagenda kukoma cricket over Lugogo agenda mala atambula agende Nairobi agende Rwanda agende Tanzania ngagenda chikuba yaita gwanga muje okay Dr. Jose Chameleon agatambula wonna era abasinga bonna bakimanyi agenda baba sakata ate buli wagenda abya n'obuwagizi bungi nnyo wana Uganda olaba abantu Uganda tulimu amazewe naye ugenda ke Kenya Tanzania Chameleon bamwali on red carpet blaza kongezo amuto red carpet kwatambulira ate ffe twanisizo mulaga abawaka fe nosoko mulaga omukwano love then ne wala balabireko ne bali balabireko so mbasa mwena baganda nga bali mu Ghetto bachali bange mwenna Chameleon tumwenga respect kuba number 1 non love tazoli abana ba Ghetto mena mukimanyi uli wayitira mu Ghetto mukimanyi wabaze ko bisho mukimanyi ne basogedde bingi one love jalaga yanjawulo kubayimbi abalala olaba abayimbi abalala basobola okujja ne babachambuwa ne bajjango okujja okuyimba ku mu ffe byenjawulo ne bakanga baza live ne bekanga nga gye bagenze babakubye babajjeko amasimu babajjeko kibabaswazizza titali kirungi olw'ensonga nabo empisa tebalina mpisa one love kyebalaga nabo ne bali kyebakola ki so bana abantu bafa abana babansa ba Ghetto babataga just one love kubabonga kukola ki ne gwe tolaga nti nno lokuba na ovudde mu Ghetto okubye 80 ranse bazoleya bayitako buki omwana yakubonga kono mukola ki no muzoleya kimuntagala sente zolusi abayagala one love eyo ka respect so baba tebagala ki sente baba tebagala sente so mwe namba tegeeza abayimbi twetaaga empisa industry ya music eno kwagaliza okay how ina kukomaliza nako nga tuchaye kunsonga doctor akubuze ekibuzo kimo kinzire mu gwenga gwe mwimbi kigomanyi wane Uganda asinga Dr. Jose Chameleon nga gomanyi nti oba bakulu baze kuva mu nsi ndala bagala kuyimbira ku bagenya abakulu oba mwimbi kigomanyi bili ebibuzo bili mwimbi kigomanyi ina live stage performance esingi ya Dr. Jose Chameleon wano mu Uganda bobombuli ina choyengeddemu ekya live nese ngendo ngeri kya live mbadde ngenda kuwayo omulala neka soyengeddemu ekya live manya live stage si kola hizo bango nsinze gwe mugobombuli abibise mu bibuzo bibili nese ngo gambia akakazembo Dr. wabamenya singo okomye ku kino tayengerawo kya live mbadde nja kuwa omulala esoko nze mukale soko nze mu ekyo kya live nga nja kuwa Kenzo Royal International ya nsobola okukiriza ekyo kyozizemu nebo yongerako kikyo yongeddeko ekyala awo kadeni kati awo ya okiriza nti Dr. Jose Chameleon nambe mu Uganda lwansonga okuyimba sibya kuyimbya abantu bandi sibanye kukola bidongo chegeera okuyimba omuntu we bakasante muyimbi live band tegeera siku mayininga bumayinizi guva waka Kenzo ali international kituufu nefe tuli bazungu tuwuliriza muziki gwa Uganda East Africa kitegeeza Chameleon legacy yagina lwansonga akuwa East Africa yonna kitegeeza ifo muziki gwa Bana Boy gwabani sigwe tukubeno sigwe tunyumirwa gwaffe
kubanga lwansonga tulina amabaala gaffe tulina ebisaawe byaffe tuwuliriza muziki gwa waka. Okay, nze kiringa kyemmanyi ekinjalo ku Dr. Jose Chameleon nti asobola okugatta ennimi okusingawo ku balala. Akuba Oluswayiri tulaba nti wano mu East Africa lugattawo. Buli kimu akisinga Dr. Jose Chameleon. Sobola okugamba kati olaba nga twetaaga omwana oli nga kyayogedde tuwuliriza music owa waka. Tuwulirize nnyo era tuba tusaba abasajja abali mu industry za music abakwasaganya amateeka ga music aba copyright law singa tebasobola bandifuna okulaba nga music yenna ku social media ku TV ku radio stations buli kuwa wonna nga wano yasooka kubanga eri e Bulaaya oba mu nsi endala zo Tanzania Nigeria omuyimbi akuba oluyimba MTN musasula olukozesanga ringtone TV ze zimusasula radio ye musasula kilabu zikola kizi musasula okuba oluyimba lwe copyright ewaabwe ekola ki wane wafa bintu bafuna music n'atamanya avaayo olwokuba alina ssente ayimbe kasasirewe abamanyi okuyimba ne babazikiriza so tusaba industry ya music ekwasaganye kwekyo ekintu basooke bapushing music wa Uganda abaana beyagala music wa bafune ssente obennyini bajja kufuna misolo gye baagala emisolo gye baagala bajja gisoloza nga bayimbi tebalina buzibu. Nigeria government yekolera abayimbi music ne bateekamu video bamanyi omugaso gwa music era government ya Nigeria erya ku bayimbi n'amafuta g'ensi asooka okukwata omuyimbi namuteekamu miliyoni na biliyoni bamanyi agenda kuzza ne bamanya ne bamusalako wano nga government nemujjako ki omusolo percentage. So wano bye twetaaga okukola okukyusa music ate ngo abantu awansi bagula music so simbu ndo gwokubona sene nakola video nyimbe chimba naye ku radio ne TV sasule ku radio bakikube mboli wakabi no aba gwasasula TV zino kusasula ne radio sife tulino sasula TV so ekyo kirate sobuzo music wa Uganda banatereza ekintu ekyo abimbe bajja kweyagala kati nga bakafiro tebajja fira bwe feminine bajja kweyagala buli muyimbi anabafudde nga mu radio bagenda bafuna mu kintu kyabwe sawa zino music bamukuba mu mabala makene tebafunamu. So message egenze government. Message egenze government. Bafuna Michael Jackson na family ya Michael Jackson. Family sigale funa. Music wa Michael Jackson. Sigale funa emyaka jonna. Ejo mudiringanwa. So ekitali wano Uganda. Tenga ne fire bongo le rutaya. Yali na family ye wane wafe Uganda. Naye family yete funa muziki gwe. Tefuna mukali. Nemati yangume. Okay. Nyangume wali ne mutabanyi we wali wane kireka bayidawe. Mati nyangume. Tabani wa mati nyangume. Ghetto bana abawo. Abawo atunda mazi. Abawo atunda mazi. Tabani wa mati nyangume. Omulenzi naye yazulibwanga muzeyi bamala ddo muzika. Nenge kyonna kablaza Kati wali atenga naye muyimbi muto. Yetaga support. Blaza. Kyonna abayimbi ba Uganda balina kolera music wa Uganda bakolera abaana baabwe bansonga omuyimbi aleme kufa ne music wakoze eki afudde abayimbi ba Uganda balina oteeka webanga government etaddewo omusolo babe kukebasasula babenga waliwo okuba enyuma nti mutabani wa Jasinga nafuna ssente abayimbi bakkirize babeka bakola ki ensonga omuyimbi afuna kalamba waba taxi gye bamugyeko alikenga mutabani wa mukoleddewo okuba erikola ki erifuna ssente oba kitegeera ensonga ne Uganda ekitofuta kiri nti ne udamanyi gwe twasika parliament ayinza okkiika abayimbi bana Uganda gaza kiringa ekitongole ndowooza nga olaba abayaayi wano we tuli nabo tebamanyikiddwa abayimbi tebali prepared nti mbadde nsaba tukomye omboozi ya Dr. Jose Chameleon kuba tulina agenda gyogenda okukyusinga nayo ekwataganako bwetyo ennyalangeza Sonko Muhammad tubeera Good Talent anyata kyateesa oba kyawabula oba oyita comment section lwakatonda n'ensi yange Ssaabasajja